Bobi Wine avuddeyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti nno ndi sure nti poliisi esobola okwekolera investigation yaayo era nze temunsuubira kukola statement n'emu ku poliisi. Agambye nti nno tagenda kubanga akola statement n'emu ku poliisi kubanga ye kyaliko agamba nti ali unsure nti poliisi esobola okukola investigation ku lwayo takakasa era agambye nti tagenda kukola statement n'emu ku poliisi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba nga otuwuliriza kutegeeza weebale kwekumira ku mayengo ga UG Updates TV. Gwe yenna abaddeko weebale kunyweza mayengo ga mpuliziganya eno yonna gy'osinzira bannabulaaya baganda bange bali emitala w'amayanja mwebale nnyo okwekumira ku mayengo gano. Kutegeeza gwe atalina kuba nga osubscribinga genda maaso subscribing, sharinga, commentinga, likinga gwe mukwano gwange ali eyo tusobole okuba nga tunyweza amayengo g'enkyukakyuka. Nga bwe nkugambye President Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, President omulonde, President w'abantu avuddeyo n'ayogera ku incident eyabaddewo wali eri mu Wakiso District we yafunidde obuvune. Agambye nti nno poliisi eyagala ngene nkole statement naye nze sigenda kukola statement n'emu ku poliisi. Webanga poliisi egamba yakoze investigation ekola investigation eyaayo naye nze nga ku lwange nkiwa poliisi ndi unsure sigeekakasa tesobola okukola statement esobola okukola investigation ku lwayo nga yo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Waatyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine waatyo wavuddeyo n'agamba agee taagala nsonga za kumumalira budde kubanga abeera akootakoota mugalumonde okukola n'abo statement. President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu era avuddeyo n'akikkaatiza n'agamba nti nze sigenda kukola statement n'emu, sigenda kukola appeal n'emu okulikodinga statement esobola okugenda mu investigation ku mbeera eyabaddewo eyandeetedde okuba nga nfuna obuvumu. Agambye nti nno era n'abasirikale ate abamu ababadde bulindo abantuusizzaako obuvune tekuli n'omu yakwatiddwa. Agamba kwabo bennyini abasirikale ba police officers ababadde bulindo trading center mu Kira municipality mu Wakiso District. Agamba nti nno tewali nsonga lwaki mba nkola statement ndikodinga statement nga ku bano bakyalya na butaala. Bino yabyogeredde bwe yabadde addressinga media eri ne ba supporters be mwali makage emagere ekamwokya. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti no sijja kukola cooperative offer n'emu okukola statement ng'agamba nti no ye ali unsure takakasa nti poliisi esobola okukola investigation nga yo ku lwayo ate era tesobola agamba takakasa nti esobola okukola statement nga yo ku lwayo nesobola okubanga ekangavula abasajja baayo okubanga abamutaddeko obuvune nga bakibalwako. Agamba kubanga tekuli n'omu kwaba abatte obuvunaanyizibwa ne responsible ey'okunnumya ey'okunteekako obulabe ade bagaana otwala obulamu bwange tekuli n'omu yakwatiddwa. Kati ngenda ntya nenkola statement nendikodinga statement ne poliisi. Agambye ekintu kyatajja kukola era temukisuubira kubanga ye teyeekakasa na kwekakasa nti poliisi nga yo ku lwayo esobola okuba nga ekola investigation nga bo nga n'abasajja bennyini abamutuusizzaako obuvune tewali yakwatiddwa ate abamutuusizzaako obuvune baba agendamu akole statement yalabira ddala nga tebijjirako ddala n'akamu n'akeddagala. Bw'atyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu wavuddeyo n'ayatulira eri eggwanga n'abawagizi be ssaako ne media platforms zonna wali eri emakerere wali eri mu makaage emagere ekamwokya. Agamba nti nno nze saaguriwinga
n'ekirala saaguluwinga ne Uganda Human Rights Commission chairperson Mariam Wangadya nga ye komishona takwatangako kkubo najja n'ampulookinga ku statement n'emu oba kunjijjako statement n'emu. Agamba nti nno regimu eno ewadde omwagaanya era eri mu kuyozaayoza abasajja abatali mu yunifoomu abali mu bitongole ebikuumaddembe nga Frank Mwesigwa, Enoka Abayine, agambye n'abalala. Abo bonna abagezaako kuteeka obuvune ku bannayuganda. Bw'atyo Kyagulanyi bw'agambye nti gavumenti egenda mu maaso n'okubayozaayoza. Kyokka ne Mariam Wangadya nga ye chairperson wa Human Rights Commission naye tavangayo kutwala precaution kulaba ensonga zino nga zikola ki, nga zikwatibwako. Naye agambye nti nno bano abayozaayozebwa nga bagenda maaso n'okutulugunya bannayuganda, babacunya, babateekako obuvune, abo bonnyini abateekawo obuvuyo mu bannayuganda olw'okuba nga abaana bavaayo okwopozinga regimu eno eriko ku by'ebibi n'ebikyamu byagenda mu maaso n'okukola ne babateekako obuvune, bajja kibala gye bujjako mu maaso eyo, bajja kisasulira. Bw'atyo Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'avuddeyo n'agamba. Era newankubadde avuddeyo n'ayebaza bawagizi bonna bonna okwetooloola eggwanga, message n'obwa solidarity n'okwagala okuzuukusa bannayuganda bonna bonna ku incident yabaddewo e Bulindo, agenda mu maaso n'okubayozaayoza. Agamba yeebaza aba political leaders, by religious leaders n'abatuuze abaasitudde eddoboozi lyabwe okusobola okuba nga bakondeminga violence eno eyabaddewo, okusobola okuba nga bavumirira rights zonna zino ezivumirira eddembe ly'obuntu. Agambye nti nno bonna bonna abasirikale abagenze mu maaso n'okukyetabamu, bonna bonna abantuusizzaako obuvune bajja kuba bakibabirwako buli omu nga individual. Bw'atyo Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agambye. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze mu maaso n'okulaga eggwanga ku incidents zonna ezize zibeerawo zaze yeesikeepingamu obula okufa kwe ng'ajja asimattuka okufa ng'abasajja bano bamutuusaako obuvune nga balina enkwe z'okwagala omutta okuva eri mu kibuga kya Arua. Incident eyo yaliwo, eyo yafiirwa ne driver we Sima Kawuma. N'agamba tujjukira wano ne mu electroviolence we are surviving canister mu Kayunga eyagezaako okukosa banne bonna be yali nabo. N'agamba n'amasasi agali direct agaakubibwa mu mmotoka ye ejjinja ne several incidents endala nnyingi nnyo n'endala nnyingi nnyo ezibadde zigezaako okuba nga zireetawo okufa kwe naye n'azisumattuka. Kati bw'otyo wagezezzaako Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogerako eri ku press conference ku bannamawulire ne basupporters be n'abagamba tagenda kukola statement n'emu ku poliisi wadde bamwagala alikodinge akatambi okugenda mu statement ye. Agambye nti no takakasa, tali sure nti abo basobola okukola investigation nga bo bennyini. Kutegeeza teweerabira ku subscribinga gwe mukwano gwange, subscribinga, sharinga, commentinga. Abapya organic bagamba una ekirwadde kya lusazi nga kikutawaanya bakubireko ku noti 7 noti 47 91 7 noti 8 ne ku noti 778 11 35 97 bakubireko bajja kubanga bakujjajabira ddala bulungi nnyo bebagana baffe abateekamu kadata gwe mukwano gwange ali tubagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV temuvaako.